Robert Kyagulanyi Ssentamu owa NUP campaign zerizoba atakatandikire yabanza mu maka ga Patrick Nsamba Oshabe olyo mwishengero wa Kasanda North aho yaruga arukuza bukuya kandi okwo bigura office z'ekigombe kya NUP aha wa district ya Kasanda na wanyuma nikwe kuza kyamunagera okukora rware ya Muheru omuri Kasanda. Kyagulanyi nko kwatwire natambuze njiriye ombyanga ebyagiremu nashobora kimuretsire kwesimbaho gunu murundi kuzirya enshonga za government okuremwa kusyo buhereza omu bantu. Bana bange njagala baka kasanji buli kimu kiri kusaidia yaffe okusokera ddala mmwe nga abantu mumanyi kye mwina kye kisinga obukulu mwina obugaga temwetaka kwewola sente wantu wonna sente ziri awo ze musulako muzituddeko lwakuba abo abalina obuyinza abatufugisa emmundu bazinyagula bunyaguluzi. Ogunagera ngu yatoranwa nka president wa Uganda abokwo naja kubaretera obuhereza burungi oburimo kurwanisa obushuma bw'amataka oburi kuteganisa ekyanga eki kukora nshonga y'omushahara gw'abashomesa okutungura eby'amagara no kubakorera enguuto nungi. Mutusasire tuzze tufaanana bwe tuti olw'amakubo nga bwe mugamanyi banayesinga ebiseera bisinga mbeera mulungi okusingako wano n'embeera y'ensi banange nsanyuse nnyo balaba nandibadde nyiize nnyo olw'embeera gye mbasanzeemu kyandibadde kinsunguwaza nnyo kuba Kasanda ngagga naye bannakasanda baavu nnyo naye obusungu bwesanguddewo kubanga essuubi lyennyina lisinga obusungu bwennina okukkiriza kwennyina kusinga obusungu bwennyina. Enshonga z'ebyokwerinda omu ihanga Kyagulanyi yazigurutya miisho. Ti myaka egy'ensanvu waliwo ensi gye bayita Singapore yali bubi nnyo ngeri third world nga Uganda ne waliwo omukulembeze gwe bayita Lee Kuan Yew eyajja mu nsi eyo nga takolerera lubuto lwe nga muzibu nnyo ne kuba ne bakolagana nabo ng'okwata ku ssente za gavumenti nga bw'okwata ku ssente z'omusolo omukono si gwokka gwe gusigalayo wabula nga n'ensi nga gyenyikayo. Ensi eyo kati eri mu first world comparing ogigerageranya na Bungereza ogigerageranya na America. Ogu yahabura abahagizi be okwetantara obuvuyo omu bwire bw'akaruuru nyenkyakare naija kusiiba omu district ya Kyankwanzi na Kiboga. Londa Kyagulanyi tugende mu Uganda empya. Gasha kwa Ram Edwin.